Okusinziira ku bakulu mu kitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga, okunoonyereza kuno baakutuukako mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde mwe bazuulira nti eddagala lino terituukagana na mutindo. If 80% has to dissolve within 45 minutes and doesn't do so, that means it's not complying to the stipulated conditions or specifications for that matter. Edaggala lino lisabikiddwa mu bupakiti nga liraga nti likolebwa kampuni ya Kunming era nga wano abakulu mu kitongole kino batandikidde okunoonyereza ku kampuni eno okuzuula ekituufu. We are still investigating because the manufacturer that is registered with us, that's Kunming Pharmaceutical Company, is registered with the National Drug Authority. Tuli mu kunoonyereza ku kampuni eno wadde nga yo ebyegaana. Yet it was claimed on the label that that's where it was coming from. DARTE-Q likozesebwa ng'eddagala erisookebwako mu kujanjaba omusujja, kyokka nga singa liba licupuddwa nga lino bwe liri kyandizaalira limize akabasa. Wano nno bannayuganda bakubiriziddwa okuba abeegendereza ennyo naddala ku ddagala kiri bakozesa okulwanyisa omusujja. In simple terms, this malaria will not be healed, and so it may progress to a more severe kind of malaria, which may necessitate hospitalization and complicating the whole disease. Okusinziira ku kitongole kya NDA, kiteeberezebwa nti wakati w'ebitundu 23 ku buli 100 by'eddagala mu Uganda fu era ng'erisinga ku lino lya musujja. Uganda is an endemic area for malaria, so certainly anti-malarials, that's the medicines used to treat malaria, are on high demand. Ekyokuba nti omusujja gw'ensiri guli waggulu mu Uganda, eddagala lyagwo liri ku katale. Highly susceptible to either counterfeiting or that kind of thing. Kino kiteekeddwa ku muwendo gw'abantu abakwatibwako okufa omusujja gw'ensiri nga kino kye kiwaliriza amakampuni agamu okukola oba okusuubula eddagala ekyamu. Certainly in any market, not only in Uganda. Mu butale obw'enjawulo kisoboka okusangamu abacupuzi. Kino tekiri mu Uganda wokka. Substandard products, either knowingly or unknowingly. Julius Senkandwa, NTV.